we twakomye eggulo mu kitundu ekisooka nga sister yeebuuzizza ku mikwano agezaako okuzzaawo nakabegeye tugenda kuzuula byakkirawa mu kitundu ekyokubiri nakisinyizaako ne waliwawe ensonga eri sensitive gyenzikiriza nti ku nkomerero ya byonna nga tumaze owuliriza ekitundu ekyokubiri tujja kwongera okutegeera kirabika ng'ekitono naye nga tekirina ebizibu ebirala bingi ebikivaamu n'olwekyo nkwanirizaako mu kitundu ekyokubiri kya love story eno tugenda kuba nga turesuminga love lab zaffe okuva n'olunaku olw'enkya on a serious note if you checked well walabye nga twaresuminze ebiboozibozi so kiboozibozi kiriya nnyo twagala okutuwa ku kiboozibozi olunaku luwali ogenzeeko ewa gaayiwo nga tomugambye ne disappointment eyabeerawo wagenda omusurprising n'owunzika nga gw'obadde actually si surprise n'obeera ng'obadde shocked tujja kwagala okufunako ku layini y'ebiboozibozi ebyo tujja kujja n'ebyabagaayi lwaki tonzikiriza butereevu ne tweyuna love story ekitundu ekyokubiri wuliriza seka sanyuka n'ekisinga okubeera ekikulu yiga oba tuyige bampuliriza emboozi z'abaana abawala abanyumya kino banyumya kiri simanyi okola bwoti n'oba bwoti mwamisozimu nga babako omuddo gwe bayogera obuddo n'okubundaga nga babundaga munnange anti embuzi eddako anti bino bannange abaana abawala mwamisozimu saalwa nange nga nkikola ate yeteekateekera okubeera n'omulenzi oli mwamisozimu ntuuse ekiseera miitinga munnange oyo tusazeewo tunduleva n'era ekiseera kyali kiyiseewo akaseera kali ketoolodde mwamisozimu eyo gye kyaggweera eri tebeera mbuzi kubeera obeera ozibye obeera ozibye kaakati ye mu mutima gw'endowooza yagamba ono alabika kyekikula kye bw'atyo mwamisozimu omulwenzi omulungi gwe nali njagala namweyongeza nina kye nakola naye awo we twakoma netusigala kwebuuza naye nga nswalidde nno ddala kuba nali sobola kimunyonyola nti kyabadde bwekiti ne bwekiti naye njagala nkuwe teri kyakola nga teri kiyinza kubeerawo nengamba kale bano bampopisiza ndowooza oluusi lyali ddagala erikola naye ng'oluusi erikola bambi ku bantu abakulu abaali abakulu oba baali bazaddeko ebintu ebifaananako bwe bityo naye nga teryali lyange oyo n'anva mu ngalo bw'atyo n'ensigazo oli gwe n'abagambye gwe naleka eri ate apapiranga vanira ate yafangayo mba nkyali omusaalwamu era nenzijukira nenkolako omukyalo ono nenvaayo nenkola ebyange nempangisa fridge nentandika okwekolera ebyange obulamu ne butambula ntandika kufuna akasente obulamu ne butambula ate simanyi kyambagula ebiki kyambagula nekinzijeeyo nzijukira nendwala ekifuba oba mu kulwala ekifuba nga sinalwala kifuba mwalimu omuwala ateesa naye nga tugamba tuyingire ebyokuyimba tugende tuyingire katemba ebintu bifaanana bwe bityo mujjukire n'abagambye nti okuva emabega nayagalanga nnyo okuyimba kaakati omuwala oyo bwe tugamba tugende tuyimbe ne tuteesa zijjukira twali tusazeewo tugende wa Maria mundagire muna ekifuba kyajja ekifuba ne kinnuma ekifuba bwe kyamala okunnuma kyandwako bakinkubira n'empiso nze nali simanyi mbu waliwo kye bayita eddoboozi okwatika eddoboozi mbu ne lyatika kuba nasaakala eddoboozi ekiseera kiwanvu
nvudde mu kulwala ne baŋŋamba eddoboozi lyasakadde nnyo yibitaga okunywa ku whisky kati ogenda gula ku whisky obeere ng'onywangako akajiiko buli nnaku eri eddoboozi ojja kukakkana. Nagamba whisky si mwenge ne ŋŋamba ekikwatagana n'omwenge nga kibanga kyekiza eddoboozi lyange engulu sijja kikola. Nagaana mwami Sozi ne nga sigenda kunywa mwenge lwa ddoboozi. Eddoboozi linayagalanga nnyo nti twayimbanga ne tukola tutya eryange bwe lyakoma era munnange yeeyongerayo bwe twali tuteesezza. N'olwaleero omuzannyi wa movies ate era ayimba dina ennyimba ezizenga ye nze awo ne nsigalira awo. Awo wenvaawo ndowooza ngendako mu supamaketi Nalukolongo ne nkolako eyo nvuddeyo ngenzeeko ate nkomyewo ate mu paaka ze bayita basi z'Abaganda ne nkomawo eyo. Awo nga nvudde Nalukolongo mpozi ate okuddako wali emabega bwe mmala okuba nga nti nalwala ekifuba eddoboozi ne lifa nali sikyayinza kwenyigira kulowooza ku bye nali ndowooza nti ngende ne mwana muwala oli gye twali tugenda twalina ebirooto byaffe ng'era abaana b'obuwala. Naye oludda olulala ne ŋŋamba alabika Katonda yayagadde kibeere bwe kityo kubanga nze munze embeera yonna etuukako mu bulamu bwange ebiseera ebisinga ŋŋamba Katonda ogirabye ng'ejja era wakkiriza embeeko. So nalowooza ne ŋŋamba oba olw'okuba nabadde ndowooza eddoboozi lino lye nali nnina nti oba nayagadde ngende oba ngende mu kuyimba ennyimba zino eza bulijjo oba Katonda nalaba nga wengenda okumwerabirira ddala n'okuba nga sikyayinza kumwogerako oba kumuwulira mu bulamu bwange n'akitwala ekirabo kye yali ampadde. Nakyo ne ŋŋamba nti nyinza okuga nti Katonda n'ayagala oba ligende oba omulabe yalwana ebintu ebifaananako bwe bityo. Ekyo ne nkivaamu era ne ntuuza nniya. Kati bwe ŋŋenda mu paaka eyo mbaddeyo mujjukire nti nabagambye naye n'omwami oli tetwatundula ku vanira naye yalinga anfaako. Nzijja nfuna nga ndi mu paaka eyo sijjukira kubaayo na musajja mu paaka omwo. Omwami gwe nalinga nfunyeeyo yali mwami eyankwana obukwanyi naye ng'ebintu bye nga ye muntu agamba nti bwe tuba tunaanyumya tugendeko mu kasifo ak'ekusifu. Basajja bali banja bali bakwana naye nzijukira nti waliwo omu gwe nagenda naye Samuel ne tutuula naye nga bintu byakweggalira ng'asasula nga guest house ne mbeera eyo naye tetulina kye twakola ndooza twagendayo emirundi ebiri just nga mugendayo kunyumya oye yali naye nga si muntu wa vanira naye nga yali muki yayagalanga kwegamba mugende munyumye male mufeeyo. Then mu kubeera mu paaka eyo twakolanga nga nasangayo omuwala oyo sirimwerabira kuba mumanyi bulungi nnyo newankubadde yamala nambulako ekiseera nga kiyiseewo nga ebbanga lyetoolodde bali bamuyita Farida. Wabula bwe nasembayo okumuwuliza ng'ali eyo saidi za Arua nga gye yafuna omwami mu Arua eyo n'aba nga yafumbirwa eyo. Naye omwami oli yali mu ddongo nnyo yali mukubi wa kidongo nga Farida yamanya Sirikirwe n'ekuba yamanya Anje lwekuba yamanya ne obwono bw'okukyalo ababumanyi. Nga ngamba nga tugende mu bidongo naye engeri gye sali munywi wa mwenge so nali seetanira bintu ebyo era nze ekintu kye nayagalanga eri kyampanga essanyu okugendako nga mu Ebonies n'entuula eyo nga mu Labonita ne ngenda ku bivulu nga nina bayimbi bye nayagalanga ebintu byali bifaananako bwe bityoka kasitama nga akasente mwekali nga nsobola okugendayo ebyo bye bintu ebyankoleranga
naye saali muntu ayagala okugenda nti ngende mu kibaala nti oba sebyali bintu byange. Omwalo oyo bw'angamba tugende namugamba nedda sisobola genda muki sijja kugenda mu ebyo bintu nti ebiseera ebyo kyenzijjukira nali saatendinga na church kiri awo nali sigendangayo wabula nga nkiwulira muli munze nti nina okugenda ku church ate era nesigenda nesaagendanga mu church nga mpozi nga kize buzi kyajjanga buzi nengenda mu church naye nga saagendangayo buli nti every Saturday nabeeranga mu church nedda kwegamba nga nagwa mu bufunze nga nagwa kati omuwala oli nga bw'omanyi abasajja ba paaka bakwana mubamu abo ba drivers manyi ba conductors manyi baani ate ne bano abayise obuyise bemuba musavinze nabo babakwana naye luba lumuntuula mu baasi nga bw'omanyi nga obudde bwa misana oluusi omusana gwaka mutuula basi kubaze paakinze neddako oluvannyuma lw'essaawa 4 neddako oluvannyuma lw'essaawa emeka so zasimbanga layini nga zibeera mu layini zirinda kutikka. Mwami sozimu nga muyingiranga abasajja ababakulu abo bemulaba abavuga zibbaasi nza we nategerera omusajja yaani nali sinnamutegeera. Mwami sozimu abasajja abo bemulaba n'abawuliriza batuuka ne babanga abaana abato. Abasajja banyumya emboozi nga basajja ku basajja nga abasajja bayinza okunyumya emboozi n'okukwata kutono obuninkirya wabula n'otya n'okubayitako ne banyumya omukazi w'ejjindi n'anyumya ow'ejjindi bwe yabadde n'anyumya ono bw'atakola bw'ati kati abo bwe baba bakozesa omwo mu ggundo owulira baboogerako gundi ali bwatu gundi wa kipali gundi yankola kino kwegamba basajja banyumyanga emboozi ne ngamba bye bano abasajja betuwa ebitiibwa kati mwabo mwe bakwananga of course Farida yali tano wange nga tetukwasaganya nnyo bingi naye nga bino ebyemirimu business wise nga tuyina bye tukwasaganya ne tugamba kati tukole kino ebintu byali bifaananako bwe bityo leero tunze meka leero koze ebintu ebifaanana bwe bityo twali tukwatagana nga ne lwetubanga tetwakoze ngoyinza ogamba olw'esande luno jjangu ndabeko olw'esande luli nja kujja nkulabeko ebintu bwe bityo naye nga ate kisukkako awo nti genda mu bbaala oba biki tetwabikolanga. Nangamba kati olaba abasajja bakwana ngenda kukuwa eddagala konza mwami sozimu yampa eddagala omwana omuwala naye Farida yali avuma nzijjukira waliwo n'omusajja eyankwana nemugaana bwe namugwana olw'okuba ndi mutono nangamba kalaba obutono kalega simanyi obutono kalabika nakalwadde ka siriimu nengamba Farida nengamba olaba omusajja oyo ebintu byanvumi olw'okuba nti ankwanye muganye kati atandise kunvuma bivumo bwe bityo bannange mwami sozimu n'abawuliriza Farida yali tavuma yereka atyo yagamba jangu nange namugattirako mwami sozimu ne tuvuma omusajja kye tutaavumuvuma nga tekiriiyo kale atawo nembeerera ddala omulala awedde era nagamba nga nengamba oba nalikooki oluvannyuma lw'ekiseera nga kiyiseewo nengamba kale omusajja twamuvuma ebyekikulu twamuvuma ate bwe namala omuvuma nentya nenga kati singa nkola ekintu nze nga ntya okuvuma omuntu oba okukola ekintu mba ngamba nti oba yinza okubaako kyankola oba okunkolimira awo oba okukola ki ebintu bifaananako bwe bityo naye eddagala lyeyampa yagamba kati abasajja babakwana obalaba nga bakola ebeeta gwe bwakugamba enkya tayagala kutwala out togaana ng'okkiriza bw'omala okukkiriza bwakugamba enkya ssaawa 12 gwe gendayo ssaawa 9 oba omaliriza by'okola nga biwedde gendayo ku ssaawa 9 omugambe anti waŋŋambye nti tugende ontwalako autunzuno nzize omaliriza emirimu n'agamba ne bw'aba musajja ng'ayagala nnyo okutwala out omutima gwesika n'agamba ono omuwala nedda sekyo yali ampadde kikolo naddagala nga bwonkwana nkulaga nzikiriza ate era nkugamba tugende kaakati
omusajja ina amagezi ne bw'aba atya agamba nedda ono ate muyaaye kitegeeza basika kukutu n'agenda era eddagala yalimpa n'agamba nze ngenda mu kirabu n'enywa omwenge gw'abasajja n'endya ebyokulya byabwe nejje mpita tebamanyaayo naye bwodda onogamba muzimanyi ono akwana okkiriza oba biki okwo kwe kufa naye mwami Sozimu muwala namuwuliriza ate era kakakodyo kakola nga kati nfuukidde ddala muyaaye ngera bamanyi ndi muyaaye wabula ekintu kye siri yeerabira nti bwe nabeera ng'omwo mu paaka nalaba nga abawala oba abakyala abatunda ebyokunywa abatunda emmere mwami Sozimu n'olaba omukyala nga asitudde ebbaketi erimu emmere nga ya mirundi ng'etaano suwaani n'enva oba olusaniya lulamba nga lujjudde enva n'emmere balina engeri gye babipanga mazima nga abyetiise oba nga abisitudde ate nga nenaali lubuto nempulira ng'ennaku neŋŋamba Mukama Katonda wange kwegayiridde entuuka okuzaala omusajja yena libanga nfunyisiza olubuto kwegayiridde antuuzanga wansi nentuula nesikola emirimu bwe giti gy'amaanyi nga ndi lubuto naye nga bwe natunulangamu abavubuka embeera zaabwe neŋŋambaho njagwa ku muvubuka ate yajja okuntuusa naku kino kweganga ninamu eyendowooza naye nayinayo oli omukulu eyakeyaringanga neŋŋamba oyo nno kale ekiseera kituuka mwabeeramu obutabanguko mu paaka simanyi ono muhanji biki simanyi biki ebintu byali bifaanana bwe bityo nali forced okudda ewaka nga paaka etaguse nga tetukyayinza gibeeramu ng'ate ne bwegibeeramu tokyayinza gikoleramu ssente awo ndowooza bwe navaawo nadda ewaka mu kudda ewaka nga ntudde eyo kati omwami ono atandika okutwala obuvunaanyizibwa nga mpanga ssente naye ng'era tajja wensula era ndowooza awo bwe navaawo nentandika okukola ku busimu ebiseera ebyo obupefoni ng'ojja n'osasula omuntu nawe kwegamba abantu bwe bakubirangako awo kugundi ku ziti bakuli nga Regency ekyaliwo Regency Hotel mu maaso ga Regency Hotel nga wentuula nenkolera awo ekiseera tekyalwa mwami Sozimu nembeera n'omwami oli era oyo omwami omukulu ate byalwa mwami Sozimu nga lubuto lubuto lwantagaza neŋŋamba ndukoze nti ate luno ewakajjukira tebamumanyi wabula kyesibagambye nti namala nenzira ewaka yadde nali naddukayo era nga abazadde bwe bandaba basanyuka nnyo maama yasanyuka nnyo wabula kyemmanyi nti ekyali mu ye yali yamala okumala obukambwe bwonna ku baana teyalina nnyo obukambwe nga bwe yali ekyo nkyebaliza Katonda bambi nanjagala nnyo era omukwano gwa maama guli tegwavaawo nasigala nga njagala mpoza okubazaako emabega kyeneerabidde nga sinava waka taata waffe yali musajja ayagala abaana weewawo nga omwenge guno gwamutabula ate yali mukambwe taata waffe yali ayagala abaana ate yali muzadde ddala nti nzijukira maama yanobako mwami Sozimu nze nali akawala kakulu waliwo n'omuwala ali kwegamba kaŋŋambe nti omwana ow'omukaaga omwana ow'omukaaga yali muwala katono maama yali atandisizaala bawala n'anoba bwe yanoba maama n'atuleka ewaka n'atulekera taata naye mwami Sozimu lwaki ŋŋamba nti taata yali alina omukwano gwa taata yakolanga emirimu n'amanya nti tulidde bwe twamalanga okulya ng'okwo taata ng'olwesande ng'olwa tulina ogenda ku ssomero olw'emmande taata yatunaazanga neneebaza taata mu ngeri ey'enjawulo abasajja b'ennaku zino babazadde abasajja abamu sigamba bonna abamu bafuuka ebirerya naddala ku baana baabwe abawala
bafuuka ebirerya naddala nga bakyala baabwe tebaliiwo. Nze nalimu akawala akakulu n'atunaazanga n'akola atya. Taata talina kye yasobolanga kukola kuba yamanya nga ddala ogwo gwe mukwano gwa taata gwe neewunya nti ndabye amawulire agayitingana nga oli yakuta omwana we wabbanga bwe lityo. Ebintu ebyo byanzijukiza ekiseera nga kiyise n'enziza obwonge emabega ninga kale ffe twabeera ne taata ebbanga lyonna bwe liti nga tulimu abawala babiri naye tetulina kye tuyinza mwogerako. Taata yatwagalanga, yatunaazanga, yatwambazanga. So ne ŋŋamba taata waffe awo muweera ddala credit nti ayawukana kwabo abasajja be balekera abaana, abasajja bo ne bafuula abaana baabwe be bazaala bakazi baabwe. Ekintu ekyanamiriza ennyo. Okuddako ate kati kanzire mu maaso mama nga neera nga nzizeeyo ewaka nga ndaze omukwano n'ebirala. Kati olubuto luzze neebuuza ndukole ntya, nzize ntya ewaka. N'abagamba nti ate bamanyi nti nina n'omusajja. Mwami Sozimu naddamu nga nze ngamba omusajja olubuto luno nolusirwa kujjamu bwe ntyo nno. Olw'okuba nti ono ate yali musajja mukulu ng'ayina n'abaana bwe mba seerabidde omwana w'omukula tuyinza okuba nga twenkana. Musajja oli yali ankubisaamu kimu kyakubira emyaka bwenyeza okugamba. Kyamwanguyira ye yagamba bw'atyo olwagala ate katunakola ki. Ne sente nazikwata nazimpa. Sente bwazimpa nalowooza ng'ogenda okugyamu olubuto ng'enkeera nga olwendowooza ngamba ngenda genda ndugjamu enkya. Mwami Sozimu olubuto nga lusula lunnuma. Bwe ngamba nja lugjamu luli ng'eyo olubuto olusula lunnuma ne ngamba luno olubuto luliko ki. Ogwaddako bwe nakirowoozaako olubuto nempulya nga nensula nga ndinga eyeetise pipa ku lubuto. Nagamba sijja kujja mu lubuto luno, kijje kiba kibe olwaliro nga like nga Wednesday yaddako mu week eyali ezeeko nagenda mulago nentandika okunywa eddagala ng'olubuto luto nentandika okunywa eddagala. Nengamba kankuze olubuto lwange era ye mwana wange asooka. Era bwe mala omuzaala kazigo mwe nali sajja nanzijamu nampangisa double room ng'eriko buli kimu kwegamba nanteeka mu bulamu kale obulungi nti buli kimu ekyeri kyetagisibwa mu nnyumba n'akiguliramu ate ebirungi ddala. Mwami Sozimu nentandika erya ddala kati nembeerera ddala mufumbo. Nawali nali mufumbo nti yabeerangawo najjawo nasula ng'ewuwe najjawo wabula teyayina mukazi. Yali muwulu teyayina mukazi newankubadde yazaala abaana mu bakazi ab'enjawulo. Ne tubeerawo wabula kambaddirewo wali nga ndi lubuto mukazigo yayina omwana omulenzi by then yali mu myaka 9. Omwana oyo namundagako lumu yali amwagala nnyo namundeetera mu baana be gwe yasooka okundaga. So ye mwana we mu bato kubanga yamuzaala mu mukyala gwe naddako gwe naddirira mu bigere. Kati omwana oyo yamwagalanga nnyo naye omwana oli teyali mulalu yali mulwadde. Omwana nga mulalu Mwami Sozimu n'abawuliriza omwana nga kuba banne ate nga banne ne bamugamba katugende tukuloope wa maama wo ng'agamba ne bwe munandoopa oyo si maama wange. Naye omwana oyo bwe yawummulanga bw'ati oluva ku ssomero ng'agamba ngenda yagamba nga anti ngenda wa anti egindi era nga tajja na kitaawe wabula boda ng'emuleeta n'emundeetera. Mwami Sozimu omwana oli nga ne bw'aba yawummudde awummula omwezi gumu Mwami Sozimu omwana agenda okuddayo nga kigeze nga kirabika bulungi nga nze mbeera n'omwana nemanya nti bwe mba mbadde nfumba furasika y'obujja emu nfumba 2 nema nti omwana ono bw'azannyamu ajja nanywa ku buugi ajja nakola ki kale bambi ng'abeerawo nemuliikiriza nenkola ntya kuba nebyokulya byabeerangawo bambi omwana agenda okuddayo mu mwezi gumu ng'omwana ageze yenna. So yayagalanga nnyo okujja okubeeranga nange. Kati omwana oyo bwe yabeeranga akyokozanga banne okulali okumuyita nti gundi jangu wano lwaki weeyisa bwoti ne bwoti ne bwoti
nga ngenda kulope wa kitaawo. Mwami Sozime by then nali lubuto nga lukuze. Ne kitaawo era bwe yajja kati nange oyinza okusanga nga approach yali mbi ne mugamba nti omwana ono bw'abanga bw'anawumula next holiday n'akugamba jeno tomuleeta. Nayagala mugambe mu maaso ga kitaawe amanye nti byakola nyiga. Mwami Sozime omusajja katankuba giraasi mu liiso. Yawujja giraasi katona jinkube. Ye nali muwereddemu juice. Kintu ekyo kyankola bubi. Mu maaso g'omwana kyankola bubi. Kati okumanya nti kyankola bubi ate najjula bujjuzi. Kati mukujjula ennyo nenkyukira omwana. Namugamba mwana gwe gundi kaakati olaba taata wo bw'owummula omwezi holiday eddako n'akuteeka ku booda nti ojja wano owulidde nti ye oviirangako ewaakayuwa tojjanga ngano ndi serious. Omwana yakitwalanga kyansonga era teyajja mu holiday naye nga kyali kintu kitono. Buuza omwana akoze eki, buuza kiki. Naye bambi kati nakizuula luvannyuma nti omusajja ono bakuliranga nnyo mu baka kitaabwe nga bwe mmanya bintu by'abasiraamu. Kati bambi baka kitaabwe ate nga n'okubanga nti ye maama we yafa muto ku myaka 8 bye nazuula oluvannyuma. So embeera gye yayitamu ndowooza ng'akula naye teyali nnungi ne baka kitaabe. Kati ndowooza gwe namugamba ku ky'omwana ndowooza katambi yakazza amabega ku mbeera gye yayitamu nalowooza nti oba omwana wo banamuyisiza bubi oba biki ebintu ebyabifaanana bwe bityo. Naye nga nze mu Katonda sirirumya mwana wa muntu mu bulamu buno, sirirumya mwana wa muntu sisobola. Era omuntu nange anumiza omwana nkola bubi nange sirirumya mwana wa muntu kubanga abaana bano bajja mu nsi nga teri gwe batumye nti baleete ku nsi. Abaana birabo Katonda byatuwa ate ebijja nga ffe tutaddewo embeera ebireeta. So omwana tabana buzibu mu ngeri yonna. Mwami Sozime ekintu ekyo kyansigala ku mutima. Simanyi lwaki tekyagenda. Kati amaze okunkolera ebirungi ampangisiriza ennyumba ennene ndimu n'omwana wange naye n'okukyala ewaffe yeetuma bwetumi. N'agamba njagala agenda kulaba ku bakadde. N'atuula ne banne ne bagula bye baagula ne bukeera ku makya ne tugenda. Mwami Sozime ne tukyala ewaffe. Bwe twava era ne babasalira ne babamubuuza olunaku lwaliddayo n'alubagamba. Yali serious ng'ayagala ddeyo ayanjule naye okwanjula kwe jjukira nti waliwo akakwakkulizo nti nalina okukyusa erinnya, nalina okukifuuka kwegamba omusiraamu. Ekintu kye nabisiikiriziganya nakyo nti ne bwe twabeeranga awo ewaka nze nagendanga e Makerere n'ensaba kati yagenda ku Old Kampala n'asaala. Kaakati n'angamba n'okungamba omwana wange tomutwalanga ku kyaki. Omwana wange namutwalanga ku kyaki kati gwe tomutwala ku muzigiti ate nange ne mumutwala ku kyaki. Wabula ate omwami ono ekikwewunyisa nti buli lwe nagendanga okwebaka like ekiro oba ku makya mpozi ng'akedde nnyo yamanyanga nti nze olukeera bwe nti nga sinaba kuba ku kyenkola viviri ensooka wansi. Ate era bwe ngenda okwebaka kyenkola nga ne bwe mba nakooye nti otulo tunziba nengwa ku buliri nalaba nga tontwala nga nzukusayo yimuka osabe. Si ekyo kyona kimwagalangako nti yanzijukizanga okusaba wadde teyali wa ddiini yange. Then ekirala omwami ono bwe ndabanga ebimu ebiri eby'obukwakulizo bw'okukyusa eddiini n'agamba sigenda kyusa linnya lyange. N'agamba tetujja kuggyako nnyukuta esooka tuyinza okusalawo n'okyusa erinnya naye ng'osigadde mu nnyukuta ezo ezisooka. Namuga sigenda kyuka ekyo kyo nedda. Kati bwe nalaba nga akuliriza ebyokugenda ewaka nagamba omusajja ono agenda kunkyusa. Tugenda kkaayana nga already eri yakola ki already nga yasasula buli kimu ewaka n'ebirala. Neŋŋamba nedda neŋŋaana. Natandika pulaani edda. Epulaani yali eddako kwali kunoba. Mwami Sozime neŋŋamba bwe noba wano
nja kuddayo emabega mu biri bye nali nkola oba nedda. Ebyo sibyagala. Tembeeya wano ogenda okole wali kola wano otunda wali watermelon simanyi fruits ate wali tunda juice ate ebintu ebyo nali sibyagala ng'obitambuza. Nengamba kikyenzizaako nina okukyusa obulamu bwange okuva wano. Mwami Sozimu nabeera mu bufumbo obwo nga tulina enjawukana zaffe like mu ndowooza ne mu bikolwa. Chachi ngenda agenda ku muzigiti bwe bituuka mu bino ebyebinyumu nayagalanga nnyo ogendanga mu bivulu nga bye bimpa essanyu era nga sente zikwata n'azimpa ezintwala ezensasula ezinziza byonna yabikolanga. Naye nga tangoberera ate nga tambuuza taŋŋamba nti okomewo ssaawa bwe ziti naye nga nsobola okukomawo ne bweguba 7 ogw'ekiro oba 6 okusinziira ebintu nga bwe biba byanyumye 6 5 kitundu bwe watyo. Nenzira ewaka teyaganangako okunzigulira newankubadde nti oba ampiseemu oluyi lwakyozereeti nedda. Yamanyanga nti omuntu gy'alaze by the way kaŋŋambe nti yaneesiganga nagamba oyo ekyo kimuwadde essanyu ate tagenze kukola kasasiro ebyo. So bwe kityo bwe kyabeeranga. Kati naye bw'aba agenda nga waliwo ekiri okumpi of course enjawulo y'emyaka mugimanyi ajja genda mu basse bata ajja genda mu baani kati era agamba tugende ffenna. Engera bwe ntuukayo eri mbanga nzaali mu katemba. Obulamu ne tubutambuza bwe tutyo nabeera naye ebbanga emyaka gyetooloola katulabe ntandika okubeera n'omwami oyo 2-5 nzaala 2-6 njawukana naye 2-10 so nabeera naye emyaka ali n'omwami oyo yali musajja eyafanga yeewaka mu bintu by'ewaka era nga yemuntu akubuza mukyala wange oyinamuko kasente n'omugaasirina omukyala tabeererawo nga talina kasente mu nsawo awakwangayo ekyetaano kiteeke ku nsawo n'okitereka. Nga ye muntu ayinza n'okuddawo n'agamba naye bannange mpulira music kwali ku TV oba ku radio oba ku ki yimuka naawe nziniraamuko nonkusasula oyagala mmeka ng'omuga njagala 10 nze nja kuwa 12 yimuka ozine kwegamba twali mu bulamu bufaananako bwe butyo teyali mubi ku nsonga z'okuba nti akusanyusa mu nsonga z'ensimbi n'ebirala nedda. Nti neewaka wennyini wano sijja bagamba nti nabeera mu bufumbo obugenda ogula akalobo k'amanda oba obugenda ogula eminwe gy'amatooke oba nti ngende ngule ku bbuca ennyama newankubadde ku dayari amata nedda. Ebintu ebyo yabireetanga mu bungi ate nti bw'agula amata teyaganywanga naye aleeta lita 5 aleeta lita 3 lita 10 n'okugireeta nga gireeta nti nga nina fridge nga nnene ng'ofumba amata ago ne gabeera mate bwe gaggwawo era amalala ne gajja amanda nsawo ku nsawo enkota y'ettooke enkota ku nkota kwegamba ennyama ng'atemesa kiro nga 5 n'azireeta gwe n'osalangako ekumala endala n'obiteeka mu firiji nebeera frozen kwegamba n'oteeka mu firiji ne bibeera omwo ne bibeera mu freezer ne bifa kwegamba nali mu bufumbo bufaananako bwe butyo obutalimu nti kujjula wadde ekyokulya wadde ate akasente mu nsawo ng'omukazi. Kati bwe ndowooza ku byokunoba njagala nviira omusajja ono kati nagatangako ekyemyaka 5 so kiraba twawukanya bingi. Then n'ekirala kye yalina ekibi nti ye muntu bwe mwanyiigangamu Mwami Sozimu nga temujja kuyomba naye nga saasobola okulaga baliraanwa nti temulina nkolagana mutya nti oyinza okuba ng'otudde awo n'omulabira eri oba omugambye kulikayo ssebo n'atakuddamu nakuyitako nakubuuka nayingira mu nnyumba. Kyenzijjukira olunaku lumu yajja ne mwannyina nga taŋŋambye mwannyina yali ava wala eyo najja naye Mwami Sozimu ng'omuntu ddala omanyi agenze kukola komawo bw'omu bw'aba afunye omugenyi takuyisaamu akasimu n'agamba banaye tujja no tuli babiri oba gundi nzija ne gundi teyanyega olw'okuba twalinamu obutakkaanya wabula bwakonkona ngenda omugulira mbalaba bali babiri nze no ndi byange nga bw'omanyi oli waka woyambadde byoyambadde oba oli byonna byoba oli ng'omukyala ewaka
ngenda okugulawo bannaye nekanganga mulamu kwali mbaniriza nyingi bayingira bwe bayingira omwami nfukamira nze nali mukazi afukamira wabula evivi lyo wansi nga baaba nze gakuusiira n'okukuusiira nfukamira mubuuza nga nanziramu alagira ddala omugenyi nti yagenze ku makya tetulina obutakkaanya afukamira mbuuza mulamu kati bwagenda mu kisenge nga ayeyambula ajagenda nale kinabiro kyali kyawabweru naye nga bwasanga obudomola obwo bwali tebuli mu mazzi ng'akakusambira n'akayisaawo buyisa n'akakubbeeri bannange nawulira nga binnuma ebyo kuba mujjukire nti okuva emabega saagala butabanguko mu maka ate nze sinze muntu agenda okwerega n'omusajja nti nyombe wabula ekyennina kiri nti ndi muntu ataayatula atatera sirikira kintu nga kinnumi wabula nkikola ntya tulya bulungi emmere yaffe ne tugimala ne tuyingira n'ekisenge ne twebaka bwe twebaka ngera ensi esirise nange nina efujjo no mu mpola ensi esirise nenkukoonako nenkuzuukusa tukyogereko awo nendyoka oba kuba kuwala kata buli kyonna ekyanuma obwedda nekyembadde nsirikidde byonna mbikugirayo nembikuteeraawo naye nga teri awulira nti tuyomba teri awulira nti ennyumba eri mukko bwe baba baana nga mwebali kitegeeza baba beebase so neewala embeera ate ne guno gujwa neewala embeera ogamba nti omuntu ewaka mutandika okuyomba nga abaana babawulira ekyo mbadde nkyewala mu relationships zembeeramu ate nga nkyewalira ddala mwamisozi mu ekiseera kyatuuka nga nina okunoba nenkupulaningira tekwanguyira bugwizi nemugamba siva wano mu ngeri bwetyo kyenalina omukola namugamba njagala kusomayo ka koosi k'enviiri sente nazitoola nengenda nensoma ka koosi omukyala eyanjigiriza enviiri yali agamba nja kuyigiririza emyezi nga 6 naye mwamisozi mu olwokuba nti ekintu nali nkyagala ate nga ndowooza kiri mu nze so kyantwalira ekiseera kitono nnyo mu myezi 4 nali maliriza ate era nga ntandise okukolayo akasente nga tandise okumpa ba clients be mbakolako ate nenfunayo akasente yali agenza oyiga nentandika okukola ki mu myezi nga gijo nasalawo ntandika ebyange bwe mala okutandika ebyange namusabayo sente nangulira dry enene nampeeza kapita ezasooka olwo mpulaningira kunoba mwaka mulamba ndi mwaka mulamba ze nanoba dda naye mwendi mu nyumba ate tulya tunywa tewali kiganye obulamu busigala butambula nga bulijjo naye nze nga nanoba newankubadde wendi kati natandika okukola natandika okukola mu misozi mo natandika kugula ebintu by'omu nyumba kubanga amaka mwe nali ngenda okuvubamu omuzigo mwe nali nva really gwali mulungi nga gulimu buli kimu so nalina okulaba nga at least nze sijja ate kuba bubi nnyo nti nzireyo nsule wansi oba nkole kinedda kyenalina okukola natandika kimu ku kimu firiji kitanda mufaliso ebyo kasita nabigula entebe nebiddako nalina bigula luvannyuma mwamisozi mo nempangisa ennyumba nenteekamu ebintu ebyo kasita namala kufuna esente zipangisa ennyumba nga ntaddemu n'ebintu ebyo ebisookerwako wabula kyeseerabira waliwo mulamu wange omu gwe twakwatagana yaŋŋamba maama gundi oba onoba ng'osazeewo kunoba okkiriza onoba nti noba bambi teyagambako mwanyina nti oyo agenda oba ki omukyalo oli ate naye bambi mwewuunya yanjagala oba bwagazi n'agamba oyo tumumanyi bubakyala bazaayagala omukyala bw'anoba oba bwe baawukana taddamu muwa buyambi so laba ekyoyagala mu nnyumba nti ne bw'oba ng'oli sitaaka osobola okitunda n'ojjamu ssente mamisozi musajja mu TV ya musajja sajjayo DVD ya musajja sajjayo mufaliso bulangiti sajjayo nti ki oba ntebe njifulumye newankubadde kateni mu nyumba
wabula najja nnyo ekintu eki kyenalaba kyali kijja okumpa obuzibu okugula amangu yali sideboard nenjeetikka neneetikka n'omufaliso gw'omwana ne bulangiti y'omwana byokka byeneetikkayo nemitwala mu nnyumba. Agenda okudda wamma nga buli kimu weekiri kati niweezira agenda oyingira yalaba sideboard teriimu n'amanya nti ono agenze wabula te nankubira essimu ate ogubadde olazeewa n'otale kiki ekyakunyiziza okutuuka ku ekyo mazima nga tetwayombyeko eggulo limu newankubadde wiiki ewedde nga tetwayombye mwamisozimu. Naŋŋamba bwewanga wabaddewo obutakkaanya gwe ekyo kyotutte ng'obutakkaanya wandibadde olesa akabaluwa ku mmeeza n'ogamba kiri bwekiti ne bwekiti ensonga bweti ne bweti yentutte naye n'otambula butambuzi otyo bambi kyamuluma kyenja okugamba nze newankubadde ng'omwami oyo saamwagala ku mutima ye yali anjagala ebyaddala yali anjagala kyenja okugamba. Mwami oyo nayabeera nga anteekako bambega balabe gyensula mwamisozimu buli lwogezako okubega omuntu bayinza okuwa amawulire amafunno kubanga nzijukira nti gwe yateekako nga mbega yamugamba nga mugoberedde nemusanga ku kabaala keeri ng'anywa omwenge n'omusajja. Mwamisozimu nali sinywanga ku mwenge era bwe yankubira n'agamba walinga wano nimba nti tonywa mwenge kumba onywa n'omwenge biki ngenda omubuuza niye yabikugambye nga olwo twogera bulungi twasigala twogera ng'abantu. Naŋŋamba nakuteekako gundi abeera akugoberera bw'osimbula bwoti bw'odda ku mulimu nga naye agisimbula. Naŋŋamba okola bwoti n'okola bwoti wabula wowe nasula yamanyaawo omulenzi yamulaga we nali nsula goge mazima manya yamubuulira ng'era weewo naye by'omwenge n'okutuula mu bubaara nali sibikola. Of course oli yalina okulimba awanvuye ekintu basobole nga okumuwa esente buli lunaku kubanga yali amuwa omutwalo gumu n'ekitundu ogungoberera buli lunaku. So yali alina okukola emboozi n'okulaga nti akola nnyo. Mwamisozimu nabeera eyo nga nobye nambuuza omalayo bbanga ki ye okomawo ddi nemugamba nkyali mu break sigenda si yakakati yabanga ki ya myezi 3 ya myezi 4 yabanga ki nemugamba break yange ejja kuba mpanvuko naye we negwerako nja kudda naye nga nali sobola kudda kubanga ekyo kyona kyawogera nga nengaabwe embeera n'omusajja nennoba amazima amatofu sobola kudda mabega ekyo kyona kyogera kuva kiri munze ngamba sisobola kusiba ngugu n'enzizza mba nsazeewo mba ngenzi ate nga bwentyo. By the way in a relationship sometimes when breaking up sitera kwagala kudda mabega kuba buli lwenzira lwemkigezezaako nti nzire mabega era sifunye birungi. Mwamisoze nabeerayo omwana n'agenda ku ssomero n'asoma nemusaba school fees n'amumpa omwana n'agenda ku ssomero ate omwana bw'agenda ku ssomero n'agamba banange ennyumba mpuubaala at least bampa omwana wange mbeere naye oyinza ogagwa alina yekka nenkwata omwana nemumuwa naga kati ate omwana ntawaanya omutegeka ku makya kakati nkoze ntya nenga oyagala tukole tutya nagamba nfunira omukozi. By the way kyesibadiddeemu wali nga ndi naye ntandise okukola ku saaluuni maze okugulawo saaluuni nakozesaako ku bawala 2. Mwamisozimu nga nze mbeera n'abawala ewaka sirina bwenja okulonda ennyo nti yankola bubi kino ng'oggyeko omu eyali akuba omwana nti tayagala kunaaba naye bana omulala yali mulungi nnyo just nti yali simuyonjo nakuba nti ali slow naye yali mulungi nnyo ate nga ekirala nti nze najjukirangamu bye nayitamu nga ndi mu maka g'abantu bye bampisanga nga mbyewala nnyo okubiisa abawala bano n'okubanga nti sirina mwana gwe najjuliranga mmere oba kumupimira nti onoolya kino bonaofumba kino ate nti ne byabeerangawo ne mu bungi so be bandeeteranga emmere ku mulimu ne bakola bye bakoze. Kati omuwala ono yasembayo yakubanga omwana we nagenda okunoba
na planning okunoba nga gwe nnina. Mwami Sozimu omuwala n'emusindika ewaabwe eyo ye Masaka eyo munda eyo. Omuwala oyo n'abeerayo. Kati bwe mala okunoba wayiseewo ekiseera n'omwana wange mututte mu kisulo nga bwe tukyankalanyeemu n'oyo omusajja. Bwe nanoba omusajja ono yasigala nga musonyiwe kaba Oluganda nga angulira amanda, angulira emmere nga bagindetera ku saaluuni, nga byonna nasigala nga akyabikola. Yalina essuubi nti nja kuddayo go ge mazima. Kaakati ne wayita ekiseera alaba sidda, olwo aŋŋambye mufunire omukozi, namuleetera omukozi Mwami Sozimu. Bwe muleetera omukozi asigale n'omwana ono, mba n'akanoba n'azza omuwala ate nze gwe nali nzijeewo. Naye ng'omuwala oyo okumuggyawo nali simwagadde lwa mpisa ze olw'okuba ng'omwana. Omuwala n'ajja nga nze essimu yange agiina, teyaŋŋambako nti oba maama gundi nzija, ate nga nze nalina muwandiiko ogwasooka Mwami Sozimu. Omuwala najja ngenda okubiwulira nti nti ate omukozi waali ewaka. Kyankuba wala Mwami Sozimu. Mwami ono ebbanga lye namala naye saamulaba muze gwa bwenzi nti oba nti nyinza oga nti yayenda kugunda oba yakwana mukwano gwange gundi nti oba gundi. Nedda, ekyo kyomba muwaayira. Mwami Sozimu ntumya omuntu ewaka nga ngamba mumpitira oyo omwana ajje wano. Omwana ngajja. Omuwala bwe yajja nga mugamba bali bamuyita na Silivia. Kwanza Silivia ani yakuleese? Nti nze nakubidde taata gundi ne mugamba nzije, nazikiriza nzije. Anti kati nangamba nti gwe n'okubaawo toliiwo nti nzije. Ne nkubira omusajja ne mugamba waayi ekyakuleseza omwana ono kyabadde ki? Nti nabuuziza ku mikwano gyange ne mbagamba ewaka wantawaanya, ne mbabuuza okuleeta omukozi omupya n'omukadde gwe twali tukozesezzaako, ne bagamba omukadde ate yabeera bamanyi oleeta omukadde. Nagamba omuwala ne mugamba nje nkuwadde ennaku 3 ng'ewakawo toliiwo. Namugamba ate kakati ongoberawo ki nga siigo yandeese? Ate n'ekirala gwe toliiyo kakati ate lwaki ongobayo? Teyakoma n'okwo. Muwala n'anyenya akagere bw'ati, yali atudde ku saaluuni ewange n'anyenya bw'ati akagulu n'aŋŋamba era lwakubanga olabye tetusobola lwakuba omusajja era takwana nti tanjagala, ne singa abadde yankwanako nti oba njagala twandikompiitinze. Ne ŋŋamba leero natunulira omuwala bwe nti ne mugamba owulidde kyenkugambye, nkuwadde ennaku 3 ewaka eyo sikusangayo. Olw'okuba omusajja oli yali anjagala yasigala awuliriza bye mugambye wadde nanuba. Omuwala yamugoba. Nemuleetera owange gwe namuleetera olw'okuba nti agala kubeera n'omwana, ne ndyoka muwa omwana. Bwe mala omuwa omwana, Mwami Sozimu mwayisa ekiseera, omusajja ndowooza bw'ayita ekiseera ng'alina omuwala ono mu nnyumba n'agirwa omuzeera ng'abasajja bwe babeera. Anatandika okugamba omwana nti mama gundi esente za kusasula zikumala, tolina byetaago bisingako awo, ebintu ebifaanana bwe bityo. Abasajja Mwami Sozimu omwana yali mwesimbu nnyo, najja n'abinnyonnyola. Bwe yabinnyonnyola namuga tofaayo ngenda kufunira omulimu ewalala. Nenkola olukwe olutwala omwana wange mu kisulo, nenkola olukwe neŋŋamba omwana ono tojja vaayo nga tebakusasudde. Kaakati mugambe nti omwana yali yafiirwa dda, nnyina teyalina maama. Ne mugamba maama wo yatwagamba mugamba afudde oba mugambe mulwadde agenda kulaba nnyina. N'amulimba bw'atyo n'akwata esente ze zonna n'azibala n'azimuwa, omwana n'avaayo. Ne ndyoka mwatulira bulungi nnyo. Yoba namuyita ne tutuulako mu kifo ekimu, ne ndyoka musomera.
okumanya abasajja baakala amaaso yaŋŋamba gwe wali ompa oyo omuwala mbeere naye wali ompita faatha bannange ekintu ekyo kyanyiza mwami Sozimu nga nibwe nandibadde mpuliramu akatonotono akaddira omusajja oli nali sisobola muddira akoko kakamala nga sisobola muddira kale neemukyawa mwami Sozimu nakyawa omusajja oyo ntandika awo ekiseera bwe kyayitaani ntandika okugoba ku byokujja ebweru nga waliwo ambalidde naye yambalira bubi kubanga singa namanya gye nali nzija nali sijja kujja mwami Sozimu kuba nali muntu eyalina akabizinensi kange nga neeri gye nasookera okunobera nvuddeyo mpangisiza Kisenge na Ddiiro ebiseera ebyo we nagenda okuviirayo nga mpangisa Kisenge na Ddiiro nga naguliramu buli kimu ekyetagisa nga nyumba nsajja nga mbeera omwo mwami Sozimu nga kwegasayina bulamu bubi nti bukeera ku makya tolina ssente bugenda ozibufunyeyo 3 ofunyeyo 5 kati nabeerangawo mu bulamu nti nsobola okulya buli kyenjagala nange ewaka ngumanya nti firiji yange erimu kiri osasula ennyumba ya $200 tekuli masanyalaze ogasasulira bbali ng'omukazi ate osasula ku mulimu kwokolera na buli kimu bills zonna ozisasula so nali mu bulamu butaali bubi ng'amaze okwezimba engeri gyenyinza okubeera mu bulamu obulungi oba obuli waakiriko nga siri bubi nnyo oli nambalira kati agenda okumbalira ekibalo nga nina umeme antawaanya nga bwe mmanyi ebyuma bya saaluuni mwami Sozimu nga amasanyalaze ganfuukidde ttabu nalina mu firiji blender biki kati zino dryer byonna nga binywa amasanyalaze kati ogenda okukola bwoti nga amasanyalaze gaba mangi ntandise n'okubba amasanyalaze oli akubbira amasanyalaze ate yawendula akukwata bani nagenda okulanga banfudde olusuku ne bantamya by the way bebanzijja Uganda batandika okunyenjeza ku kyeyo naye nga tewali mbeera mbi yali egenda okunsindikiriza okuva we nali nkolera nzijja ku kyeyo teyaliiwo nabeera ng'olwo sinaba kuvaayo nali nina omusajja omulala ate gwe njagala mwami Sozimu omusajja yanjagala oyo omusajja yanjagala sijalimba yanjagala naye wabula nze bwe mba njagala omusajja ate mulimu byemulabamu bye simwagalamu yayina weakness ey'okuba nti asobola okusuusuuta ate nassa omukazi ow'ewaka wansi yayina omukazi ng'ayina engeri gy'olaba ng'amusamukko wansi ekintu ekitankolanga bulungi ng'omukyala omwami ono yanjagala nnyo okumanya yanjagala talina gwatandaga ewaabwe antutteyo bazadde be bamanya bannyina bamanya ku mulimu ku ofiisi we baakoleranga era ndowooza nga balowooza nze mukyala wo waddala nga ku ofiisi ntuuka bakama bwe babagenda motoka z'ebitongole ezo yalina bakama be nga amanyi okubavuga n'abajja ku ofiisi n'abatwala ku kisaawe Entebbe nga banaye ne bwe bakiro nga tuba mu motoka babiri ne bakama be kwegamba bamanyiza amaaso nga bayinza okulowooza nti ki ye mwami eyandaga naye ku laavu like nti asobola okubeera eyo mu ttawuni nagamba olidde kaki mazima n'agula emmere n'agikugira mu kibuga n'agivuga n'agikuleetera wooli ate nga tetukoowa kweraba mwami Sozimu nga ffe tweraba ku makya ne tweraba emisana ne tweraba n'ekiro ate nga emboozi ezaffe teziggwa nazo nga tuzinyumya ne zitaggwa budde bwe butusalako kale twalina omukwano gwali gufaananako bwe guti omusajja oyo yanjagala naye nga bwe mbagambye nina obunafu bwe namulabangamu ate n'ekirala nti saayagalanga nnyo basajja balina abakazi olw'ensonga nti w'omwetaagira si w'omufunira abeera ne excuses ezitaggwa yamanyanga n'okunfumbyanga emmere mwami Sozimu n'agamba kati nga ndyagadde okulya ekintu bwe kiti ne bwe kiti niweekejja n'ofumba njagala nnyo okufumba ate era ndi mufumbi njagala nnyo eyo hobby yange njagala nnyo okufumba najja
ng'omusuubira okujja n'omulinda nzija kugenda kudamu okuba essimu nga tagikwata. Mwami Sozimu n'atajja. Naye olunaku lumu namugamba olaba onfumbye emmere n'otojja, naye olunaku lumu n'ogenda okuyingira mu geeti y'oku mulimu nga taata amawolugo nga kuleetedde, kubanga sikugamba kunfumbya mmere neewe oba osobola okulya ate olwo ng'anyiize nanti. Kati we yatandika ng'ogamba nti oba otufumbe enkya, oba tufumbeyo enkoko, oba onfumbireyo kino, oba onfumbire oluwombo. Ebyo byonna tebiina kyebitegeeza gye ndi, like okufumba. Gamba bugambi, yogera bwogezi, mba nja kufumba. Kati olwagiranga ng'atandika obutaŋŋamba, ng'agamba ate bwe naakugamba n'ogifumba n'ennemererwa lujja kuba lutalo. Nedda, fumba bibyo. Mwami Sozimu ngenda otuuka okuva eyo, omwami oyo nga ntandise okwagala omwejjako, era bwe natandika bwe nti olugendo lw'ekyeyo nagamba nina okuyiiya engeri gye mwejjako. Naye ekyeyo kye nagendako Mwami Sozi tekyambeerera kyangu n'akamu n'akeddagala. Tebankuba, tebaakola ki, naye emirimu gyali miyitirivu, gyali mingi nnyo ekitenkanika. Kaakati ne ntuuka mu Bawarabu. Mwami Sozimu famire eri yali nnene, famire yali y'abantu 10 abaabeerangawo. Naye nga webeera wiikendi tuba mu bantu 22. Omusajja oli yali yeezaalira abaana nga bangi ate nga kati azukuza. Naye nakola emirimu naye sijja bawaayira nti bansuzaako enjala, nti oba bankubako, nti oba tebansasula. Wabula mumanye nti nze omuntu eyayina akalimu kange ewaka, nga nina n'abawala benkozesa ewaka ku mulimu, nga nina n'abanyambako ku mirimu gyange. Natuuka nga mazima essente zenkolera Mwami Sozimu nga bwenzi tunuulira nga n'amaziga gampitamu, nga nkolera eyaŋŋamba nti nzija kufuna kakadde. Nze ne ndowooza nti ndeseeri bizinensi, ebyo byonna byali bibalo. Bwendeka eno bizinensi ng'ekola nenyenda eri nenkola kakadde omwezi, siive mu muzigo, ng'ebyo byonna mbibala. Mwami Sozimu nagenda otuuka nga njiri emitwalo 56. 56 bw'ogulako airtime. 56 egyo bw'ojjako charges ezisindika ssente ewaka. Mwami Sozimu nabunzika nga nze nkolera ndinga akolera obwereere. Nakola n'ebbanga naye sijja kulima nti nina kye najjayo, nti oba nina kye nakola mu ssente ezo, nti oba ki. Kuba nzijjukira ngenda n'okuva ndooza nayinanga akakadde kamu n'emitwalo 4. Kuba ndowooza nakoleranga emitwalo 4. Kati bw'otoolako school fees w'omwana gwe nali ndese mu kisulo by then, olina bazadde bo n'ebyetaago ebirala. Ne bizinensi teyawangalayo yadde emyezi 3 ng'egudde, nayina ogitunda. Kwegamba eyo y'embeera kati olwo ntandise osisinkana embeera enzibu. Mwami Sozimu n'abawuliriza obulamu bwe butyo bwe bwekyanga. Emabega sikyaddayo, ate negyendi nawo obulamu tebugenda mu maaso, wabula ndi awo ndinga eyakona. Naguma nembeerayo tuusa lwe navaayo, ate nempanga olugendo lwange olwokubiri. Wabula kyenzikiriza bannaayi baganda baffe ne bannyinaze abali eyo, amazima si buli agenda ku kyeyo nti asooka kukola ssente. Wabaawo embeera, wabaawo okuwaguza. Gwe bw'oba okigenzeko ogusoose bambi n'okifunamu ssente, weebaze Katonda ate era omusinze, kuba si bonna. Ate naddala kwabo abagenda mu nnyumba ez'Abawarabu. Nalowooza obulamu bwe nalimu e Uganda. Mwami Sozi nakaabanga buli lunaku, nenkaabira eyo. Naye ng'ebyo byonna kyeneerabidde obbagamba nti nga nkyali mu bufumbo buli nga bwe nabagambye nagendanga ku kyaki eri Mwami Sozimu
ku chachi bwe nagendangayo lwaki nandibadde ndowooza nti omuntu wosinkana omuntu muyise bulungi bw'omuyise obubi tomanya enkyawo gy'omusinkana ate sometimes omuntu gw'okola obubi yeetakyerabira naye gwe oyinza okukitwala lightly n'okirekawo naye oli aba akitutte nga kyansonga. Omwami oli gwe nabanyumirizaako n'omukyala twali mu kyaki y'emu twasabiranga mu kyaki y'emu. By then we nakolera ewaabwe balinga yalinga mu Dinkoni kati wano nga mukadde wa kyaki mwamisozimu nga ne gundi ne group ezizimba nga tutuula mu group y'emu nga tuzimba naye nga bwe tuba tumaliriza okuzimba kati olwo nga tugenda ku lanchi bwe bityo ng'era mubuuzaako ate nga bwe mubuuza mugamba gundi nga simulabye baŋŋambire mbatumidde naye mamisozimu omwami oyo yagezangako n'omukyala era bwe namulabanga nga amubuuza nesikiwa nti mubone awaliwo eyali ayinza okusika ekifaananyi kyange n'okunzijukira lwaki nze nali mbajjukira nga sobola beerabira ne ku lubye nali mpiseemu nga sobola beerabira na kike nayitamu nga ndi waabwe nali sobola beerabira naye bambi omwami ono yafubanga nnyo ng'ayagala amanye enzaani amazima amatuufu saamweyanjulira buli era buli lwe namulaba nga buli lusabiti nga bwe mulaba mubuuza naye saamweyanjuliranga era kyemmanyi nti teyamanya nzaani si ekyo ne kiraga nti bambi tuyise bulungi abantu bano abajja okukola ewaka. Omuntu bw'abaza ewaka enjawulo ebeerawo nti ono aba anoonya ssente gw'ozirina okuzimuwayite mu mbeera naye enkyate afuuka ekintu ekirala luba just lugendo omuntu mwayita luba just lugendo so tuleme yenna alina omuntu ewaka ng'omukozesa bambi tomuyisa bubi services ze ozaagala ate naawe olina okumusasula ate n'okumuyisa obulungi. So aboosi mweddeko ku nsonga ezifaananako bwe zityo tulina okubeera n'ebyokulabirako mu bantu abalala ge mazima. Kati tuddeyo ku kyeyo ekyo wabula ekyeyo nina byenziza embuuka naye byokambibuuka ebyo waliwo relationship ezaaliwo abo byali biwanvuwanvuko naye nga tebikola nnyo makulu era nti abamu tetulina gye twatuuka ebyo tubireke. Ndi ku kyeyo eyo maze nkomyewo mwamisozimu naleka omuntu e Uganda ajjukira oli ow'omukazi mbeera eyo ku kyeyo yankubiranga essimu omusajja yankubiranga essimu mwamisozimu ne twogera eddakiika nga 3 nga nkubira ne twogera ne tunyumya ekiro naye nga bwe tunyumya nga agamba oba okomewo komawo ebintu efaanana bwe bityo. Naguze ennyumba nja kugikola ki njagala gwoba ogibeeramu biki era nga bwe nabagambye omwami ono naye natuulanga wansi ne ndowooza ne nga Mukama nze omusajja oyo sinnamuzaalira mwana omusajja oyo alina omukazi alina abaana 2 gwe nsanze ng'afaanana bw'atyo simanyi gye bavudde n'omukyalo oyo bananga bawakanya eddogo bwe bandoganga eddogo ne linkwata nga mugamba nti ate nti oli yafudde kye bwatukira ne ngamba muri mutima nakiwakanya ne ngamba sisobola kuyingira enyo nnyumba kubanga mbutufu waliwo ebintu byolaba nga tebikola makulu ne ngambako mu mukwano gwange yangamba kimunaga bw'aba kuwa ennyumba genda kubanga oyo agenda okuloga eddogo agenda lijja wabalala gye batalijja. Namugamba sisobola mwamisozimu nagaana ne ntandika okulabira ddala omwami ono nga sooka ojja omukulu muzigo olyoka opulaningira ati ataddako naye ate gwe bannaye abantu abasajja baleeta ebizibu
then gwe bw'osanga omukazi n'olowooza bw'obeera omukazi nga naawe ng'obwongo bwebwo ng'otandika okulowooza nti gwe oyitiridde naye ng'ebiseera ebisinga biba bizaala bizibu. Bwe nkomawo awo ne nkomawo ne njiya ne nziramu ne ntambula nenoonya omulimu ne ngufuna ne mala ne nzireeta ewaka ebiseera bye waddanga waka wadde waka nga bakuwa visa ng'okomawo ne nkomawo ne ngenda okudda kye nzijukira kyenzijukira omusajja ono nga yali yanzijjako omwana gye nali mulese yamugjayo mu ngeri y'olukujjukujju n'abajjako omwana mumbuuze nti yamutwala wa olwafunyeyo omukazi awasizza yamutwala ku mukaakitaawe gwe yamutwalako yajja n'abaana mu nnyumba mu kujja n'abaana mu nnyumba ndowooza n'abalala b'oluganda kubanga omwana yangamba bali bawerawo abantu 8 waka. Amisozi mu omwana wange n'abonaabona ng'omwana owange yakula tafuka ku buliri nga tafuka ku buliri ne batandika omusuza n'abafuka nga wabula yangamba nti ye omufaliso bwe bagufukira kungulu bamugamba gukyuse n'agukyuse kibadde wansi nakizza kungulu ne beebakako olwaleero bwe bagufukira ne gumala okutoba obulungi n'agamba n'atandika okulibwa ebiwuka baba biyita kyebyo biruma ab'omusulo n'amala ne bamugamba gufulumye n'afulumya ng'emifaliso gy'abano n'agiyingiza bwe bafumba kwegamba nti amagumba ye ge bamuwa kwegamba natuuka ku mwana oluvannyuma lw'ebbanga ng'olwo nkomyewo olutu ate ey'okubiri nzizeeyo ewaka nensanga omwana bannange ng'omwana ali mu mbeera mbi. Awo omwana nenziramu nemubagulayo ku ssomero sina ku ssomero gye yali amuwerese yawereka namuwereke ng'omusajja mwamisozimu oyinza okuba ng'olina omwana n'omutwalira omukazi atamuzaala ate omukazi gwe n'akuuma emmere agula emmere oba okitegeera n'akuuma emmere gwagigula n'omudduka mu nnyumba gwagisasula ng'omwami n'odduka ewakati ng'osasula emmere gw'osasula ennyumba gw'ogula emmere n'oleka omwana omukazi oyo gwatazaala mu nnyumba. So bwe kityo bwe kyali kati amaze amuwerese wamuwerese bwe yamuwereka nali manyiiwo nagendayo bugenzi ngenda otuuka eyo nembabuuza ne bagamba be bamuyina kuba nali manyi nti asobola okubeerayo nga si wa Luganda lwange newankubadde olwo lwe wabula ate mu Kampala juza banyina amisozimu nga nzijjayo omwana wange era olwamugjeyo gye baali bamuwerese direct ku ssomero mu Kisulo nemuzayo mu Kisulo n'olwaleero gyali kale omwana wange nekimuleetera okuba nga asomye obubi ennyo nti ebbanga liri emyaka gye 3 gyafiira bwereere okukyusa amasomero wano okukyusa wali ate nga okusoma kwe nga si kwe kulungi ate kwesigenda agamba nti oluusi oba kwa butonde kubanga naye byamutuukako ali mentally tortured mu ngeri emu oba endala mu kukula kwe ate ne wabaawo n'ebirala bye baakola bo ng'abazadde. Waliwo nali mpuliriza program story y'omuntu omu wano system ng'agamba nti oba abaana be family ya taata w'abaana babaagala nnyo oba nazaala we n'abako byamuwa nga by'abaana ebintu bifaananako bwe bityo naye mwamisozimu tekiva ku kuba nti oba weesaze ku family oba tubadde mukwano gwa family oba ki nedda mulimu abantu abamu nga balina sitaani waabwe ng'abantu abamu balina endowooza zaabwe ez'enjawulo ng'abamu bazaala abaana ne babalabamu ensonga endala ng'ebyobugagga n'ebirala so baleetera okubanga nti batuusa ate nga bamunju si babweru naye nti ono ssenga nti ono taata nti ono ani ne baba nga basobola okuba nga bakola ate omwana ebintu ebitasaana naye ate nze okukkiriza okwange kugumu nnyo manyi nti omwana owange yamala odde okuwangula eyo embeera
ate n'okusoma ajja kusoma newankubadde balowooza nti oba bagamba nti tajja kusoma naye nze nzikiriza nti ajja kusoma kuba Katonda yamutonda mulamu. Eyo bwenvaayo amisozimu olwonzira ewaka ndyoke nkyusa omwana essomero njagala ne kutule kugaayo ono nzirayo Lwakubiri amisozimu nanoonya ebirabo era oyo mwami nze kyenzijukira nti ye muntu gwe natonera era yantoneranga. Bwensanga akatambaala akalungi, bwensanga k'omunda akalungi, bwensanga kasokisi akalungi nabimuguliranga wadde nkyali waka. So nga ate naye bwe yasanganga kasiniika akalungi nasanga like akabulawuzi akalungi ng'abindeetera. Twabeeranga mu bulamu bwali bufaananako bwe butyo. Oli omwami oba omukyala gwe njogerako naye ate era ng'amanyi n'okugamba n'agamba ekizigo kino kyogenda okwesiiga ngulireko n'owewaka. Osanga nga abitugulidde ffenna. Nasanze obugato bwe buti naguliddeko gundi nawe nenkuleeterayo ng'era abituleetera. Kwegamba ate bwe yafunanga ssente bambi yalimu embeera y'okuba nti akola ki. Kati ekintu ekirala wenzira ku mwami ono era abakyala bali eyo kye mulina okumanya nti bambi omwami ono bw'akeera ku makya n'agenda n'akola n'aba ng'aleka ssente gwe z'akameezi ewaka abooluganda ng'omwami agula amanda akola buli kimu kuba yandaga nti yalina obuvunaanyizibwa kuba nange yabikolanga sikiwa nti yabikolanga wange. Ate by the way sijja gamba nti yandibanga yali yenyumya ebimu yabigulanga wendi nga bwe nabagambye nti twabeeranga ffenna buli ssaawa okuyita emirundi ng'esatu mu lunaku nga tweraba. Ebintu ebisinga yabikolanga ndaba like okugula ebintu ebyo byawaka amata migaati gya buli lunaku nabeeranga mbiraba. Naye omwami n'atawaana n'akola mazima n'akulekerawo emitwalo ng'ebiri ng'ate gana amanda amatooka aba yabiguze kitegeeza zamba n'obuntuntu obutonotono. Mwami sozimu nosanga bakufumbidde ekinyeebwa, luli nosanga bakufumbidde mukene, luli nosanga bakufumbidde ekijanjalo naye ng'ate ssente zoolekawo zigula enkoko. Wetwatandikidde sisita yabadde annyonnyola ebyavudde mu kwagala okwebuuza ku mikwano ate virginity ekomawo tulabye ebyavuddemu. Kyenjagala okujjayo nga tumaliriza ekitundu ekyokubiri love story negenda kugwera mu bitundu 4. Abaana ab'obuwala kino tekiri common nnyo ku baana ab'obulenzi, tekiri common nnyo ku baami, kiri much common mu bawala n'abakyala. Abantu bemujjako advice, abantu bemwebuuzaako abasinga batera okubeera ab'omutawaana ennyo n'olowooza nti akutaasa naye abasinga nga bongera basuula mu bizibu. Mukama nga atwadde ekisa ku weekend tujja kwogera ku abantu balinga 6 ebika by'abantu 6 byotagwanye kwebuuzaako mu nsonga ze ez'omukwano. Naye bwe tunaabyogera ojja genda ozuula nti abo be wali ogenze weebuuzaako mu ngeri ez'enjawulo byawunzika birala. Bayinza obanga ku 10 baakuyambako 10% ne baleeta omutawaana gwa 90%. Naye tujja kutuukayo. Abaana ab'obuwala abamu be mwebuuzaako ku bintu eby'enjawulo ebikwatagana ku relationship batera okubeera nga basuula mu katyabaga. N'olwekyo oteekeddwa okuyiga okumanya ani gwe mbuulira ebyama byange, ani gwe mbuulira ebizibu byange, ani gwe sibibuulira. Sister mumuwulidde gye yeebuuza honestly speaking baamuyamba ki? Awo waliwo omutawaana naye nkwegayirira oyinza okwebuuza ne weebuuza ku bantu abakyamu. Ate abamu balwawo kitegeera nti oluusi gye seeking advice we wali awo omutawaana azin we wali awakyamu ne bakikuwa bukolokolo kyobula olumu ntera obagamba nti even when you're listening to my advice or when you're listening to my lessons oteekeddwa okuba nga tozikwata bukolokolo nga bw'ozitwala noza applying ewuwo. Oteekeddwa okumanya nyinza obanga njogedde ebintu 10 ebintu 5 nga bikukwatako butereevu, ebintu 4 nga birina engeri gye bikukwatako naye nga biteekeddwa okubeera converted into your lifestyle, into your kind of relationship. Ebintu 2 oba kimu nga tebikukwatako completely. N'olwekyo talk picking up pickings buli kintu nojja n'okyapplyinga mu bulamu bwo
oteekeddwa okumba ng'okigeraageranya eno bw'okiwulidde bwe kijja ne kituula ewuwo kyetaagamu edit kyetaagamu ekirala tobitwala nga bw'obiwulidde ebiseera ebisinga okuggyako nga twogedde one on one here olwosolo ngamba nonga okusinza ku kyonnyonnyodde kubanga byenjogera bitera okuba nga byefaanaanyiriza by'osanga naye nga perfectly like 100% nga tekikwataganamuuko nga tekigatta 100 ku 100 nga wabaawo ebitundu percentage so nga ate twogera one on one mba mpulidde kyennyini kyoyogera negamba kati ndowooza tukole bwe tuti tugezeeko bwe tuti olowooza kino kinaakola kitya bwewakola kino kyakola kitya olwo tuba twogedde one on one ekyo kyanjawulo naye njala okutegeeza nti nze kyangu nnyo okwogera ebikuyamba lwa nsonga one sigenda kujja gy'oli na selfish motive nerowoozezaako nga bwe nalemwa naawe bwe njagala olemwe abantu abasinga tubeebuuzaako nga baalemwa nga baagala obeegatteko mu kulemwa nga bye bakugamba tebigenda kukola makulu baagala akabiina kawere akakungubazi akabo be bayita ab'omudibo saagala kikozesa naye nga bwe batera okubyogera agamba nze naabeera wano ku lujja nzekka kamuyite tubeere babi nze naabeera bufumbo bwalemwa nzekka kawe naye jja ntwegatteko kati abo beweebuuzaako maama nnyabo tujja tutuuka waawo ekirala njagadde nnyo ekikolwa ky'omusajja ono omuntu taba mubi yenna gayona alina kyeyogedde kyenkootinga gwabadde anyumyako yamugamba nti omukazi tabeereraawo nga taliimu kasente n'amusimba ezzike n'amusimba ekinyaanya bwe kityo abaami kino tukiyige ng'abaana bano kubanga buli ludda abaami n'abakyala buli omu alina obuvunaanyizibwa ng'abakyala babagamba nti kakasa nti omwami agenza kukuse mu by'olubuto omusootinze ate naffe abaami tulina ebyaffe omukyala nga bamutega bu autu nga bamutega obuteeteeyi bamutega obusimu bamutega obugatto bamutega obusaawa okoze ekyokutangira ebintu ebyo kubanga bajja genda okumuwa essaawa nga mumativu nnyo ne gyewamuwa oba n'ekirabo ekimu kiwamuwa oba n'akateeteeyi oba n'akagatto kewamugulira kale akatambala kale akaviiri kewamusimisa ne bagenda okumukema nga bamusanga olwedde ali mu bwetaavu kuba kumenya mu jjenje kkalu olaba mbagamba nnyo nti olaba omwana akkuse omusange wa neighbor nga alunkana aba kubanga muyala tolowooza nti entebe emmere yali gijje mu saaniiko mu banneighbor kati ne mu bakyala omwami ono bw'akyogera tukitwale ngambye tukitwale oyinza banga obadde okikola ku percentage ntono naye ndowooza kyetaaga okunyweza oba oliawo n'okwongeramu tugenda tubeera abakode nnyo ku bakyala baffe tosobola bw'abala enviiri mu mwaka asibisiza enviiri emirundi 10 enenenyola olwegaganyula gwali gumu ate waziwerekerezaako ebigambo ate obeera ozimujjukiza tulina omuze ogwokubanga kyokoledde omukazi buli kaseera ekyo kyomujjukiza nolwekyo omwami ono kino tukimutwalireko omuntu wakiri owulira nga bwanyumya alina kyamujjukirako waliwo abaami nga bayinza okwebuuza omukyala kyaba akujjukirako nga takiraba nga bwe kitera okubeerawo ne ku bakyala omwami basobola omugamba we tubuli ekirungi ku mukyala wo olaba nnange mumpeemu akadde okebere mu notisi okebere mu footage ogenda kucekinga kamera naye omuntu agenda okuba nga akinoonya bw'atyo nga tekiri ku mwanjo ng'alina kufumiitiriza nnyo nekitegeeza nti oba oliawo bibeera bitono so awo tugyewo ekyokuyiga sister mu kitundu ekisooka nabagambye kyamutawana okutandika relationship ng'olowooza nti olowooza ogenda kuzannya omwoyo ensonga bw'olowooza yagambye yatandise relationship naye nga si mu mative alinga agyewogomamu obwewogomi atuuka ekiseera n'abanga ali mu relationship kati ebyaddala naye nga yagiyingiramu just kaseera kati n'agibeeramu naye mbagamba jjo nti abawala oba abantu bangi naddala abakyala batandika relationships bwe zityo nga ayagala gayo amusomose amala omusomosa nga takyasobola namwetakkuluzaako ono agenda okusinkana gayo ono omuwala akkiriza nti gayo yali amusinga emyaka almost times 2 if we are to to give an example, let's say the girl was 20 or the girl was 17 and the guy was times 2 of 17, which is 34. Twebuuza teyalaba mukulu nti yamutwala yakiraba ddi kati atambudde mu bufumba atambudde mu relationship ene ebbanga azudde ng'ekyemyaka kikulu ebyo bye bintu ebibeerawo nga tubikugamba nga relationship etandika nga mu kiseera ekyo olaba si bikulu naye relationship bwetuka omanyi relationship wano tugitandikira kaba kaserengeto bwe tubanga abava kaserengeto ne tudda ku museetwe osobola okuvuga nga tosobola nti omuseetwe gumenyanga lusozi kakati
relationship etandika etanya okutambulira kaserengeto musetwe kugamba babanga abava kaserengeto ate ne baddera ku musetwe kugamba bwe bagenda okweta amakona bawetera mu kukkirira baba bamalako okukkirira ate nga badda ku musetwe ng'obulamu bwe buto butambula kati bakugamba emyaka nti kikulu nga tokitunuulira bakugamba nti eddiini kikulu nga tokitunuulira bakugamba gayo kubanga omusinga obukulu nga tokitunuulira naye mutuuka ku lusozi otambula n'omuntu lw'otegeera amakulu g'ekigambo nti yali akusinga nnyo emyaka oba wali omusinga emyaka oba wali omusinga nnyo obuyigirize oba yali akusinga nnyo obuyigirize oba yali ggwanga lyali kikulu okutunuulira kakati ebyo bitegeera kati sisita mumuwulira wali watuuse kasozi ng'ekyemyaka kyali kikolawo oba oliawo nga basobola okwogera olulimi lwe lumu mu mboozi eziriranagana kakati akirabye amakulu gaakyo naye ng'atambuddeko akabanga nga si kyangu kumala gadda mabega kino lwaki nkireese mirundi mingi waliwo ebintu byetubuusa amaaso nga batulowooza nti yes biyinza baba bijja kukola nnyo amakulu mu myaka 5 naye nga batulowooza tulina engeri gye tunaadojinga waawo ne tubuukawo bubuusi so nga ate it is a process that you will not dodge you like it you don't like it you'll have to face it noba nga totaddewo preventive measures kati ogenda n'ogwa mu sheet ya reaction owulira toli comfortable n'ebyo ebivaamu naye ng'ekyo ekintu kyewamanya emabega so choice zetukola tuteekeddwa zistudinga nti mwenkola choice oba nkola decision eno mu myaka 5 n'aba nsobola ntera obagamba wano nti make sure bw'oba ogenda kukola comment ku story y'omuntu weebuuza ekibuuzo nti omuntu ono bw'anaasoma comment gye mutedde ku story ye anaabanga ayongera okusanyuka n'okumanya nti kyabadde kyansonga okuwa story ye oba kinaamuleetera kwejjusa okuwa story bino ebibuuzo bye bimu mbikwesa wano nebyetaaga okwesa ne mu bulamu obulala ng'okola decision okola okusalawo olwaleero singa wayita emyaka 5 ne tukubuuza nti okusalawo ku bakola emyaka 5 egiyise okyakwenyumirizaamu tuba tukutunuuliza ebintu ebirabika nga biyinza okukuleetera obutenyumiriza in 5 years to come abantu abamu relationship bazitunuulira 1 year 2 years naye ng'oyinyira relationship gyogenda okubeeramu almost obulamu bwo bwonna the choice we make today is determining our happiness in 10 years 20 years to come so please choose wisely. Sister nature kyemwagaddeko okay kino kansoke kino sister ayogedde nti guy agenda n'aleeta sister we oba oliawo kino kyetaaga okuyiga ku njuyi zombi most of mbanga muli mu butakkaanya ng'abaagalana waliwo olw'entusa ebintu ebimu biyinza okupendinga nogamanyi kino ayinza okukinyigiramu kiyinza omuyisa obubi kankirinzeeko notakola decision eyo unfortunately osanga omusajja nga ye awulira agamba nti omukazi talina kukola decision ng'omusajja tamaze kufuna consent ye naye ng'ate baanyiize teboogera kati n'agamba okikola otya olinga gamoyo twere twogera kyogamba obulamu bwadde bugenda kuyimirira abaana badde tebagenda kusoma badde tebagenda kulya obudde badde buuke mbadde siikole n'abeeraawo ng'alaba nti buli kimu kibadde kirina okuyimirira kubanga ye tayogera naye ate nga ye alina by'atambuza kati ekyo kyamutawaana gw'ogamba nti ono bino talina bikola kati ate gw'olina by'otambuza ekyo kikolwa kyakwerowoozaako bw'oba musajja gw'okikola kyamutawaana kati sister raisinga concern oba oliawo oleese omugenyi oleese sister wo kati onaagenda kweyisa atya kati ate ng'ogamba nti teyabadde receptive eri mulamu we naye nga mudu yabaddewo waliwo lwe tulina okuyimiriza abantu newakubadde maama wajja kojjaawo taata wajja naye embeera oba environment eri awaka bwebanga olaba teemu favoring eba n'abaleetera okusiga ekifaananyi kyemutaagala batwale then muyimirize abagenyi omusajja omukyala asobola ogamba nti manyi maama ajja naye nkubulire siri mu mbeera byompisizaamu obiraba tetunaba kukkaanya kati ate bw'oleeta maama kiyinza okunnema okupretendinga ng'onaamubuuza maama ye yakusobya bw'olowooza bw'otyo naye si kyangu so kyansonga olumu okugamba nti kati programs ez'abagenyi tusooke tuzise on hold okujjako nga tekirinda nga kikulu nnyo lwemuyinza okugamba nti kati omanyi obulamu bulina otutambula tusooke tuputinge our grudges our issues ku hold then kino kisooke kiveewo nekiteekeddwa okuba nga kiri ku njuyi zombi si musajja kunyigiriza mukazi nti ye buli kimu kirina kuyimirira ng'ate ebyono bitambula so it should be a two-way traffic okusobola okutambuza ekintu kyaffe malidaadi saana ekintu kyenjagadde ku sister bw'abadde nga akwasaganya ensonga oba nga boogera ku nsonga ng'atayiminga omwami mu budde obw'ekiro nga beebaseeko n'amuzuukusa ne babaako bye boogera yakuyise okumukalakata n'amukalakata wankola kino njala mbabuulire newankubadde kyoyagala okuŋŋamba kituufu era nga nakikola
nesinga mbadde ngereze kwani kuba taxi nkola ku stage ya Kibuye oba Kibiri Busaabala kakati ensonga kituufu naluddewo okujjewa kuba n'okusulawo saasuzeewo bw'ojja nonzanga ku stage wenkolera ne bakapo bange n'olioko n'olitunuulira abo bakimanyi nti abo nabo tebasula wakanga ggwe byoyogera bituufu naye w'obiŋŋambidde wakyamu kakati osanze pasita abuulira n'olyoka oyimirira n'ogamba abuuliramu ki no abuuliramu ki singa bamanyi ebizibu byo byentuulidde ofuula ojjano ne weesaanya n'olowooza nti newankubadde byoyogera bituufu but I am telling you it is a wrong forum. Kati wano omutawaana we guli kino tukiyige ng'abaami n'abakyala bakiyige n'osanga omukyala mu baana n'ogenda n'olwokulaba omusirusiru okimugambidde mu baana kugamba newankubadde kyogenda okwogera kituufu naye ekikifuula eky'omutawaana y'engeri gy'okireeseemu newa w'okireetedde. Wano abaami n'abakyala tukola ensobi nnyingi kakati ogenda okukakana ng'ono takyasobola concentratinga ku ky'omugamba naye atandika okukwata ensobi kati ne mwena ne muggulako omusango ne mutambuza case 2 omulundi gumu mu kkooti ezo sirabangako kkooti ye Uganda ng'ono avunaana ono nga nono amuvunaana mu kkooti y'emu omusango ne guwulirizibwa mu budde bwe bumu era omulamuzi akugamba nti kimanyi tebakugaana kugulawo case naye tebasobola kurunninga case ku case so it's one case at a go. But I'm telling you, tweyigirize fena tukyemanyiza abaami n'abakyala omaking sure nti bwembanga obadde gwo osobeza mukyalawo oba mukyalawo yakusobeza weewalanga nnyo mu process y'okwagala atereeze ky'oyagala ate n'oyagala okitambuze ate nawe mukola ensobi kakati ku nkomerero abantu ekibi kyatugeta oli agenda kufuna eyo nga escape route era mujja genda okuba nga aboogera ku kye yakoze. For instance omwami yakomyewo leeti awaka bw'akomyewo bw'ati ku makyo baakomyewo ku makya I don't know ekyabaddewo bw'akomyewo tomuwuliriza tokoze eki naye omuwerekereza ebigambo obimuwerekereza mu baana agenda kuva ku kye yakoze aconcentratinge ku kino ky'okoze mugenda okutuuka okudda ku kino ekyasoose nga tekikyakola makulu era abanga gamba nti onswaza otya mu baana kati gwe okanda gamba wakomyewo leeti onswaza otya mu baana kati gwe weesiba ku kyakutuuka leeti kukomawo ku makyo babutasula waka talana nakyogerako atunuulira ku kiri kyewamutyoboledde mu baana kakati ekyo abamu batte oba obuwadde gap okwetaasiza ku kiri kyobalaba otuuka n'obanga anyigiriziddwa naye ng'ekituufu kiri nti ate naawe oba wamenye oba like wasobezza kubanga oli ajja kubuuza nti oyagala twogere ku kyokudda leeti ekyo tusooke tukiteeke wali kale oli ekigambeka kale twogere ku kyokudda leeti kyekyokubanga onvumira mu baana nga bwe ndi omusajja asula ebweru nsula mu bamalaaya kyo kituufu kati owuli omupiira bwe gufuuseemu emu mwekubyeeko layiza era yabagamba nti sooka weetonde naawe sooka weetonde nga mubeera ku olwo n'olwekyo omukyalo ono approach ye tugitwale oyinza okugamba nti bwe yagikozesa ennyo obufumbo bwe bwawangaala it would have been worse kubanga n'omwami bw'aba yagambye nti yawanga omukyala ng'agamba nti omwami yamuwanga ku ssente wali yebuuziza nti obufumbo bwo kiki ekyabutta ng'ate already ono yali amuwa ku ssente gw'obulwo ebizibu byo mu maka ago olina engeri gy'olowooza nti omusajja bw'aliyiga okuwa ku ssente kiriba kiwedde tewali mitawaana mirala njala kubuulira alizikuwa emitawaana emirala egyegguka giyinza laba nga giva mu ssente nolwekyo ebintu bye tulowooza nti byebitambuza obulamu bituyambako naye nga si bye byenkomeredde ekyo tukiyige ku sisita waffe ono omwami yakakomawo waka enjala emuluma n'omutuusiza ku byetaago n'omutuusiza mu misango enjala emmwe kati bw'omala omukalakata ng'atojjula emmere ng'alya era naye ajja gizira kakati ate naye era nga mubeera mu ddoyi n'olwekyo nze ndowooza nti awo tugwana okubaako kye tuyiga. Gaayo ono kyamuluma nnyo sisita ono bwe yanoba n'atwala sideboard n'ekyasinga omuluma
kwe kubanga ono tayogedde nabagamba kyamutawaana omusajja agenda okukomawo waka abasajja bangi babisanga agenda okukomawo waka ng'enju emutunuulidde kakati bye bibeerawo abaana ab'obuwala mugenda ne muvaawo ne mugenda ebweru nga temugambye basajja otuuka ebweru nagamba abuuza omukazi ali bweru omukazi tayogedde nze ndowooza nti mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ono omwami agamba nti wakiri ali mulekeddewo akabaluwa kituufu bagamba mu gy'ova toyombye gy'otera okudda oyinza oba nga tolina idea yonna oba tolina nandowooza yonna nti olidda naye ensozi tezisinkana bantu bwe basisinkana kakati mulaba mu maaso ng'era alina we yali nga balina okwogera kati singa nono ablockinga communication nga tewaba olaba bwe muba kwenkanankana ezenkanakana n'ebisiki bwe tuli sure nti esobola nakubanga tewasobola kubeera success kubanga omuliro n'omuliro gugenda kubanga bweyongera bwongezi kola ki kwaka. So let's learn to communicate even when you're living. Oli osobola omugamba nti omanyize anytime ngenda njagala kikuyingire mu bwongo that anytime ngenda omwezi guno ngenda abalala bagenda gamba ayinza okunzita ayinza njagala kukubuulira omusajja anaakutta bw'onooba n'ogenda nga tomugambye ekyo kyekisobola n'okwanguya okukutta. So ndowooza n'okukola communication kyansonga yogera ekyo kijja kusigala nga kikubazisaamu amagezi newankubadde okukubazisa amagezi ago si kyekigenda okubeezaawo obufumbo kuba relationship eba eggwaawo nene bw'ogenda eri abakazi abanobye mu maka omusajja n'asigala ng'agamba nti wadde omukazi oyo yanoba naye nzikiriza kizibu okuddamu okufuna omukazi alinga oyo abatagenda kukuddira naye credit ye yesigala ekuwa nti oba oli awo walina omulamwa newankubadde ng'omulamwa gwo gwagwa ku muntu mukyamu kisigala kitegerekeka gwe towulira nga kyalibadde kyakwenyumiriza omusajja bw'agamba nti bannange omukazi oyo tazikawo ate ng'okyali mulamu ne bw'agamba nti okugenda kwe kwali kujjawo jjaamu yajjawo kalipagano k'abakazi nti olwavaawo n'akuliplacinga teri muntu yali agadde kubeera nga bakuliplacinga immediately si kiwandiyagadde okulya n'olwekyo tukiteekawo mu ngeri ezo bwe zityo nga tukola oba oliawo bye batatusuubiramu naye nga tukkiriza nti bibeera bya mugaso. Kyenjagala okusembyayo kiri ku business abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi muleke Uganda. Business nyingi ezisinga zikola nnyo amakulu nga tusobola ozimonitalinga. Kizibu okuva e Uganda bagamba musima abikkira ebibiri taliina. Kizibu okuleka business e Uganda n'olowooza nti egenda kusigala ng'etambula nga bw'oyagala etambule ng'ogenze ku mawanga. Si kyangu. Oba oliawo ate kyandibadde kyanguko okutandika business ng'oli Uganda, ng'oli bweru. Kubanga oba otandise nga loopholes zonna eziyinza okubanga ziyitibwamu okubanga obeera disappointed, oba oliawo oyinza okuziyiyiza. Naye kino kyolese wano, njagala nkuba akafaananyi. Ovudde Uganda bakimanyi bulungi ogenze mu Buwalabu, ab'omu Buwalabu tubamanyi nti abasinga contract ziba za myaka 2. Kati bano abagenze mu Europe nawa be bayinza obutamanya nnyo kiri awo naye era baba kimanyi batero babalira ebbanga nti omuntu avudde Uganda n'agenda mu nsi engwira kimwetaagisa at least mwaka plus okustabilizinga. Kati oli kisooka muyingira mu bwongo obwo yagamba nti guno omwaka ogusooka biringa ba MOP bakimanyi nti bateekateeka okubeera nga baperforminga bulungi eri abalonzi baabwe emyaka 2 ku mwaka ng'ekisanja kiggwako. Bameka balabanga babaka ba parliament nga beefunugula nnyo mu mwaka ogusooka nga bayingira parliament. Eryo bbanga lyakweddaabulula kwenaazaako nnaku kuli kavalinga ze baabateekamu baabaguliranga sabbuuni kakati amanya bwabali kavalinga ebitole bye byajja abawa n'obw'olukumi bwe yajjanga abagabira ku nnyimbe ebita by'omwenge byasasulanga nga azze mu binywero byammwe. Ekyo kiri obvious. Kati nammwe abaleka business e Uganda oli business yolooza abatagyeyagaliza era asooka gamba nti omwaka ogusooka kanneekolemu omulimu. Ekyomutawaana kyabatamanyi nti si kyangu kukivuganga bw'alowooza. Kati ekibeerawo omwaka ogusooka business era nga yalyako ng'ajoogako sitooko egenda emulemerera ogenda okutandika okudda nga balina ne lwaki toyongeddeeyoko bbanga kati opapa ki Uganda nga yonooneka ebintu Uganda ng'omanya nti business yo poteya. N'olwekyo njala bategeeza nti waakiri bw'oba toli sure 100% bino ebintu kye bava byetaagisa abantu okonsultinga weebuuze ng'ogenda abakugu gye bali. Business si nnyingi
ezisobola okutambula nga nannyini yo tagiri mu makati. Ebakwetaaga ku monitoringa abantu baali bamanyi ggwe kakati saluni ogirese oba olese studio oba olese edduuka oba olese supermarket olese pharmacy restaurant kyonna njagala kutegeeza nti abantu bano bizinensi eno tebajja na spirit eyakugisitula bajja na kweddaabulula ku solvinga bizibu byabwe. Ekyo kikuyingire mu bwongo waakirire ka bizinensi ng'ogitunze goodwill ogende nga tolina mabanja nga sente zo zennyini z'okozesezza ogende okugenda gy'otuuka ng'otandika kukola kasenteko. Naye abantu abasinga baleka bizinensi e Uganda nga weeziri n'ayingira mu mabanja n'agenda ku kyeyo. Kakati ebbanga ly'amala erisooka bano bankola contract myaka 2 ogenda okulaba nga ebbanga lino nalikozesezza okulikavalinga expenses oba amabanja gano yayingiramu. Kakati ate ne bizinensi eri nga yafa ku nkomerero oba ofunyeemu ki. Tunda business kola sente ezo processing ebintu byo ogende nga akasente ko otandikira ku kalikiriini okusinga lono otabukana ne family ate nga ku nkomero ojja kubeetaaga oba bajja kwetaaga musigale nga mulina kubeera wamu nenga guwafiirwa. Ekyo njagadde nkisembyeyo okitwale nga kyansonga ampulira ng'oli Uganda n'ali eri ebimukayana business okugitunda kisingako okubeera ng'oli nenengana ne family. Ekya sente z'akameeza nja kukisembye nja kitandikirako mu kitundu ekyokusatu. Sente z'akameeza nzikiriza teri sente z'akameeza zimala naye njala bategeeza nti buli sente esobola okubaako kyekola. Naye abakyala sente z'akameeza tunatandikirawo olw'enkya. Katonda waffe ow'ekisa twebaza olw'omukisa gw'otuwa ebigambo bino okubiwulira nga tulya stories z'abannaffe ne tuziyigirako ne zitukuba mu ttooki ne twekebera otuwa amaanyi tuleme kwekoma kwekebera ne tubeeko bye tukyusa si bakyala bokka si baami bokka wabula ffenna. Ng'abaami tulina we birema n'abakyala abawala we birema. Abaana ab'obuwala waliwo bibasobako n'abaana ab'obulenzi ne bibasobako. Ffenna tukolemu omulimu wamu olw'obulungi bwa relationships zaffe olw'obulungi bw'amaka gaffe ate n'olw'okusigala nga tukuuma ekitiibwa kyo eky'obufumbo bwe watandikawo. Ogulumizibwe olw'ekitiibwa Katonda waffe omwoyo omutukuvu ng'atujjukiza ebigambo bino tuganye okubiwulira n'okuteeka mu nkola tuleme kusigala kyekimu lwetujja okubeera mu bulamu nga tukwenyumiriza ate nga naffe tulaba omulamwa gw'okubeerawo kwaffe. Ekisa kyo kakitumale era otubeere ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe butusabye ndiwe ose amen. Kale. Leka mbalangire bantu mwe mwantama leka mbasokole akamanyiro n'empisa envundu mwe lwaki temulaba kirina okuba ofunda n'enyigawo bwenyezi naye nga si sayizi yange. Era olwava mu basement olwapaakinga ne ngenda ne neeyokya obusenge bwa hall naye nga buli ayingira yenna mumanyi kubanga mu katala bwe twagulanga emmere abantu bonna abazze ne ngamba nfudde naye abantu bonna bagenda okundabako bandabira ku stage ne bagamba ono omwana tumumanyi nga mulimu ne jjajja wange omugenzi bamuyitanga mwami Kayemba ne bagamba oyo akusike kakyalako naga bangamba yabula nga baniina nva ku stage nsaba kunjuna nafunye ekirwadde era sikyebaka ebyobwerere byakoma olaba ne kabuyonjo wa nnusu kunkulusanya nga byabbule ompaliza you love me mukwano kyeteri wadde kannika nga ne musuuka mwosula zisaba amazze wa ddobi funa toki weerabe obusajja bwobwo bwampewo ezo lave z'ebigambo twazikoowa zitwalire ennyoko nga n'erinnya lyange baagala dyerabira mu katolo bw'amamuli omuwala ayina akabina najja ku stage omusajja n'alowooza oba nyambaliddemu oba esseppiti najja n'akakasa yeekakasiriza kabina nze bandeeta ku Baati Valley ne bansindika ku balintuma nga Kavuma bali ku Baati Valley ne Travis Kazibwe gwe muyita Dr. T
ng'osisinkana ekira n'otasinkana dokita ddi simanyi ndoota nali ebweru nga nze